Mu biseera ng'ekimbe kya Lumimamawuggwe ekya COVID-19 kiwanisa abiri ng'enkazalujja mu nsi yonna nga ne Uganda mw'ogitwalidde, bannassaayansi ba kuno baatandika okutakula emitwe ku ngeri gye baali bayinza okuyamba ku mbeera nga bayiiya eddagala erijjanjaba endwadde okuli ekifuba, ssenyiga n'ebigenderako. Bano gavumenti yabawagira mu ngeri ez'enjawulo ng'ebavujjirira batuuke ku lyengedde n'okugula ebyuma eby'omulembe bibayambe ku buyiiya bwabwe. Olwaleero mu Kampala, Minisita w'ebya ssaayansi n'obuyiiya Dr. Monica Musenero ng'ali wamu ne bannassaayansi abalala atongozza eddagala lya bika bibiri erijjanjaba ekifuba ne ssenyiga gattako endwadde ezigenderako. Agamu ku malagala gaffe abiri ge twatandika okukolako mu biseera bya COVID, kati tumaliriza okugezesa mu bantu era ebivuddemu bitulaga nti eddagala lyaffe likola. Minisita Musenero ategeezezza nti ekituukiddwako kigenda kuyamba nnyo eggwanga naddala ku kikwatagana n'okukendeeza ku nsimbi gavumenti z'ebadde esaasaanya mu kujjanjaba endwadde nga zino. Lino tuliyita Vidicine. Eddagala lino Mwami Kazire Herbals gwe mulaba bulijjo ku TV ye yali tuleetera. Gali amalagala gonna agatunde nga bwe gagenda, naye science, technology and innovation twogerera lino lye twakebeza mu bantu tuliyita Vidicine nga lyatulaze nti liwonya ssenyiga aw'enjawulo avudde ku bintu eby'enjawulo. Waliwo omusujja guno ssenyiga gwe mufuna nobeera ng'onyiza n'ogenda okukebera nga tolina COVID, naye ate nga liwonya ne COVID. Eddagala eryokubiri baliyita Tazikov. Eddagala lino likoleddwa abakugu mu Busitema University. Dr. Musenero atukakasizza nti ssente n'obuwagizi obw'enjawulo gavumenti bwe yawa bannassaayansi ba Uganda bwe bubayambye okutuuka ku kkula lino. Kati tulina eddagala lye tumanyi nti singa tufuna aba COVID tusobola okukola ki? Kubajjanjaba nga likoleddwa wano. Bannassaayansi bagamba omulimu guno gubatwalidde emyaka 3 era bakakafu ku mutindo gw'eddagala lye bafulumizza. Sembatya Ismail, Henry Mugenyi, NBS Amasengejje. Uganda erabika nti etandise okutuuka ku mutindo ogulabika nti gwetaagisa, omutindo ogw'enjawulo, omutindo ogwetaagisa. Erimu ku ddagala lino lye twanoonyanga mu biseera bya COVID. Oguleza eggwanga najjanga naga nti eddagala lya COVID muliwe mu wiiki emu, eddagala lya COVID muliwe mu ddakiika. Ogenda okukakana nga tumazeeko ne COVID agenze, eddagala tetulifunye, naye kati balabika nti basimbye. Bagenda kwongera mu maaso n'okulaba nti baleeta eddagala. Twebaza nnyo ministry eyo erabika nti etaddemu amaanyi. Eddagala lino lye tusobola tulizuule ddemme kutwalanga myaka. COVID bukyanga avaawo kati giweze emyaka 4. Dera kale never late than never. Better late, yes. Baga nti better late. Kakati oba lize oba kirwadde kikyaliwo katugenderaawo maaso. Kasita ssenyiga yakyaliyo asumbu abantu baffe alabika nti kakati atujja kutambulirawo tuzuule n'eddagala lingi mu Uganda munnange. Kale ensi yonna waliwo eddagala lize lizuulibwa ery'enjawulo, naye ekintu ekisinga okubeera nga kimmenya nze era kankikomyewo nakati. Malaria ono mumulaba mumuyisaako amaaso. Singa ogeraageranya abantu bameka abafa nga bafiira ku nsonga ya malaria, ojja kwekanga nti basukka ebisatu bye twafunana mu COVID. Bantu COVID yateeka abantu ku tension, naye abaafa baali 300. Kitegeeza nti twali tusobola okumwewala n'okujjanjaba akatonotono yadde yali atuteeka ku tension ey'ekika ekyawaggulu. Mu myaka 2 Uganda nefiirwa abantu 300. Genda noonya omusujja mu mwaka gumu gutaba meka. Omupoliisi ajja kujaga nti noonyereza accident zittaba meka mu mwaka. Luli nawulira ba 4,000.
kwegamba waliwo ebintu ebimu ebituttako abantu baffe naye nga tusobola obbirwana. Nze nkyalemera ku nsonga emu eya malaria tusobola omulwana tutya ddala. Uganda tesobola kukola nkola ey'okufuuyira ensiri, olaba tufuuyira enzige ennene eringa ente, kakati ate akasiri akatono ako tesobola kufuuyira nsiri. Oba tulina ddiiru gye tubasuuza naye tugyogere ate kati zikyali ku bantu. Zaaliyo zo enzige zaaliyo naye zaagenda ne covid. Enzige covid bwe yajja enzige nezikola ki? Kati nawulidde ennaku zino Ebola minisitule yennyini yeyimba yega nti bannange Ebola mungi, Ebola yeyongedde. Kanawulidde abalwadde basoba 10. Ebola mwali tagendanga yattayo n'omuntu. Yasooka waliwo bannaffe ab'emubende bo be basinga okumumanya kuba babateekako ne ku lockdown. Ebola kati aliwo. Nawulidde abantu bali mu karantini bali 200 basobe 2. Era wabeera weetegereza n'abawe b'obuyambi batunulira nnyo mubende. Mubende bagiteeka ku lockdown Ebola. Kakati wawe tuli. Kati era waliwo ekirwadde ekirala ekya mpox. Mpox abaddewo. Nakyo mwekiri. Era ministry yavaayo netugamba nti kisaasaanyizibwa nnyo bannaffe bano naddala abakola. Tugamba abeetunda. Mpox temuteeka ku beetunda bokka. Eri buli muntu yenna atasobodde kwekuuma. Bw'ogenda ne weetaba tayitaba ne bbugumu lino. Bbugumu ate ne bw'otuula n'omuntu mu mmotoka bbugumu kasalidijja bulungi. Lususu ku lususu. Embeera eyo awo oli monkeypox mwangu nnyo wakuyitawo. N'olwekyo tulina abantu bafa naye era oluvannyuma lw'okufulumya lino eddagala waliwo eddagala erya Covidex lyo lyakomawa. Abantu balyettanira nnyo naddala mu biseera ebyo bya COVID-19 ng'atunyiga embiriizi ng'eno bwe tudduka emisinde. Anti nayo lyerimu ne bino. Kakati ndoza kibajja anti eyaliteeka katale kati akyayina akatale. Yakola sente mpitirivu. Tewaliwo ensonga endala. Yakola sente mpitirivu. Tewaliwo ensonga endala. Ekyo n'akireka. Covidex. Asamulabako nsonga. Yasaba n'okusisinkana omukulembeze w'eggwanga. Bamusisinkana baba wa sente mpitirivu. Teyamusisinkana. Ate zo zinawulire ezafuluma. Covidex naye baamuwa. Era okukkakkana ng'asirisa ali eyo. Simanyi naye nze ndowooza y'omu ku be baawa. Sijjukira. Tebamuyambako. Ne sente yakola mpitirivu. Yali ayagala kukisaasaanya ku level nnene naye eyo tuvuddeyo. Njagala kugenda ku nsonga ndala. Yakugenda ku nsonga ey'abasajja abagenda nga bakwata abantu. Aba poliisi ebuddo be nawulidde. Bagamba waliwo obuvidiyo ku mikutu naddala egya social media TikTok kwabaddeko abadde boogera nti Kasozi eyo buddo poliisi yaayo nti waliwo emmotoka etambula nga bali muleeya naye we basanga abavubuka naddala mu bukubokubo obwo obw'omu kyalo nga babakwata nga babayingiza emmotoka nga babatwala poliisi nga batwala ku poliisi eyo ey'e Kasozi. Era mbu we babatuusaayo nga babajja mu mmotoka nga babakuba ebifaananyi nga bakutta amajambiya. Ebyo biri ku social media waliwo obutambi bubadde bwogerebwa. Naye wotuuka kikwewuunyisa. Wotuuka ku poliisi y'e Kasozi buddo gye boogerako. Teriiwo. Bali mu kugizzaawo buzza. Kati kituufu kiki? Ani akimanyi. Kati soka tutunuulira ebifaananyi by'ebudde ebyo tweyongera okutegeera. Ne tubasaasira nnyo abasayidi eyo. Ezateereddwa mu kitundu kino ekimanyikiddwa nga Nakasozi buddo. Emmotoka zino zigenda zitalaaga amakubo agali eyo mu kyalo kino. Bwe zisanga omuvubuka yenna oba abavubuka bonna nga zipaakinga nga
nga muvaamu abasajja abambadde engoye za bulijjo nga bakwata abavubuka bano ku mpaka nga babayingiza emmotoka. Bwe babayingiza emmotoka nga baggalawo nga bagivuga budambalamba mpaka ku poliisi ey'e Nakasozi e Buddo. Bwe babatuusa ku poliisi babafulumya ne bayingiza munda ne bajjayo amajambiya ku poliisi y'e Nakasozi Buddo. Abasirikale bazijjayo amajambiya ne bagakwasa abavubuka bano ne babakuba ebifaananyi. Bwe bamala okukuba ekifaananyi ng'okutta ejjambiya nga bakutanga ogenda. Kiyinza okuba kati kiri kyengera oba mu bitundu ebimu naye naawe wooli kijja. Buno bwe butambi obusaasaanidde ku mikutu gimugattabantu obutuwaliriza okwolekera omutala Buddo ku kyalo Nakasozi ekisangibwa mu Town Council y'e Kyengera mu disitulikiti y'e Wakiso okuzuula ebyogerwa mu butambi. Poliisi eyogerwako tusanze yamenyebwa omwaka ogwedde nga mukadde kano bagizimba buto era tewali kikolebwamu. Okwongera okunnyonnyoka ebyogerwa mu butambi twogeddeko n'abakulembeze abalonde okuli mmeeya w'ekitundu kino Mathias Mulumba wa Lukagga kyokka beesambye ebyogerwa era ne bavumirira nnyo abakozesa obubi omutimbagano. Tewannabaawo poliisi ekola kintu ekyo era bw'abaayo yakwatibwa n'ayatulugunyizibwa jangu kubanga twali muntu yenna avaayo agamba nti nno yenze alumiriza gwe baakwata wabula ffenna twabadde ku social media kwe twabisanze. Munoonyereze baani abali emabega w'ebijambiya lwaki abantu baffe batuuka okubeera ku bunkenke lwaki batuuse okubanga kaakati beeraliikirwa oba banaatambula oba tebatambule. Tusaba poliisi mwakennyini mwe mulina okuba nga mukuuma abantu n'ebintu byabwe. Abavubuka mu kitundu kino nabo batutegeezezza nti ebyogerwa babyekangidde ku mutimbagano. So nkubiriza abatuuze baffe bwe wabaawo ensonga yonna mututegeeze tukolere wamu. Tusaba abali ku social media ffenna tugikozesa naye bwe tuba tunoonya content tumunoonye mu ngeri esaanidde kuba buli woyise ekigambo ekitali kituufu ku social media ne bwe kuliyitako ekituufu abantu bajja kulowooza nti ebyo byaki bya social media. Mu kwogerako ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma akakasizza nga bwe batandise okunoonyereza ku butambi buno era n'alabula abali emabega waabwo nti singa kinaazuulibwa nti bali mu katemba bakukangavulwa. Era bwe tukukwata ne tutegeera nti obadde ozanya katemba tukubonereza ali tukubonereza ddala. Ab'ebijambiya batigomya nnyo abantu b'e Kyengera gye buvuddeko era abamu babalekera nkova ez'olubeerera. Josephine Namakumbi Motowi. Embeera yakwegendereza naye abantu baffe kiki? Ndowooza twanguwa nnyo mikutu ne tugenda ku mikutu enkozesa y'emikutu nayo kati ono omukyala abadde ayogera ebigambo bino ng'ayogera alimu n'okukwagala okukaaba. Alwa ono abadde akuta ekamera ng'emutunuddemu. Kyandibanga babeera baagala banabagoberera bafolowa. Poliisi ejja tubuulira kuba yiye ewakanya n'eddemu ery'okunoonyereza obutambi. Omukyala bamuleete akole ki? Poliisi esobola bulungi nnyo okumufuna waali emuleeta atunnyonnyole wa gye yategeddedde ebintu ebyo. Poliisi emulina n'omuvubuka ndabye n'omuvubuka era mu katambi. N'omuvubuka naye basobola omufuna. Poliisi esobola okubafuna abo kasita omala okulaba positi zaabwe ate amasimu ate bino ebijjidde ebyo ng'e Masaka eri e Buddu bakaaba waliwo aba basuulira ekiwandiiko naye tebannabakubaako kye bakola naye sebo ebiwandiiko ebyo bitiisa ati kutiisa okukakana oli waasuula ogenda okulaba ekiddako nga batandise ate luli ebiwandiiko babisuulanga leero enkya ne batema katumaze wiiki tetulaba balinga bataakole okola ki okutemula kyogamba gye mirimu gwa kutemula ate baba batugamba nti bagenda kutemula ffe tulinze kulaba poliisi naye labika nti poliisi naye balondoola poliisi eri mu kunoonyereza kubanga jjukira eyali akulembedde ku Lukangaga muduumizi wa wajji lumu nafuna story ey'e Masaka eyo nga bakwata Kidda Walime yanyumya story naga nti ye yayina plani y'okutemula abantu Kidda Walime naye agamba nti yawuliranga poliisi nti ekutte eyodde ebaggalidde ebasanze ne bakola ebikwekweto
nga yaseka ngagamba nti oba basajja batwania oba bakwase baki nga ye yali nga bo babayita baba kwata leero ngenkyaddayo ng'atema ng'abula Kidawalime yali alina ka group ke polisi yamala ne mukwata nzijukira bwe bamukwatira ku mukazi yagenda otemula omukazi omukazi namusanga nga yete nasanga omukazi nga yetereza kakati bwasanga omukazi nga yava mu byokutema nava mu byokutema namugamba nti kakati ne basalawo batambule kakati tukole tutya ati soko okole buuti nti kaso kati omukyala namugamba tuulaawo n'atuula omukazi nadda mu ruumu endala n'akuba akasimu ke baali baagaba abapoliisi naga nti mujje ndiye kati omukazi n'atandika naga nti kapeeni kano kansoke nkajjeko ka cover najjako cover namugamba naye kakati bwe mba nzigyeko cover naawe kennyini ejjambya sooka ogiteeke wabbali n'agiteeka wabbali kuba kati tetugende n'atandikira eno okukwata n'akwata wano n'atandika okukwata mpola mpola namugamba kakati kino tugenda kukimaliriza gwe tofaayo kumba mutwaliro naye okumaliriza bulungi kasoke naabe Kidawalime game yagwera ba omukyala n'amala nzijukira story eyo kakati bw'amala okunaaba omukyala oyo yakozesa obukugu bw'amaanyi omukulembeze gwanga yamuwa omulimu ni ate ekyewunyisa era mba kubeera nga nze mukulembeze gwanga yamuwa mu ttiimu kubeera nti omanyi president atambula ne ttiimu y'abasawo kali yali asomye busawo yali musawo yatuuka n'agamba Kidawalime naye olowooza olabika nti okoze nnyo olabika oli mukoowu kankwe ku panado omireko omutete gukuluma nange nga wegiranga bwe naaba naye kamala okutereeza kati atandika okunaaba agambye okunaaba sipeya atemako kamukamu Kidawalime amasavu gamukwata namugamba gwe tofaayo buli kimu kyonna ogwo omuliro gwakatusobola okuguzikisa omuliro gwaka gwonna ogenda kuggwako tusobola okuguzikisa puroguramu mukeezi amakyako olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa 22/25 Kidawalime okyali mu byafaayo oyo ye tagenda kuva mu byafaayo kati bwe bamukwata kwe kutandika okunyumya naganze neewuunya pulaani y'okutema abantu yali yange ate teriyo omuntu mulala yenna yagimpa temunoonya abayeekera temunoonya nze ne bamukwata ebijambya ne birekeraawo naye ate poliisi munaye mu kunoonyeza kwayo olaba bano basajjirinya bebakwata ne basiba nga babavunaana ekintu kyekimu segirinya kati mugenzi omugenzi segirinya bambi omugenzi segirinya kati poliisi egenda negamba nti tunoonyereza tusobole okuvunaana omusajja yavaayo n'agamba nti yenze si mulala era tewali wantuma kakati bano bandibadde babalekadda kati ekiri ku mikutu n'okimanyi ne mu birowoozo by'abantu bafunye obusungu obw'enjawulo obusungu bwavudde kuki ku lwokutaano olwa wiiki eyewedde waliyo debate ku kibiina ekya NUP kwabo abeegwanyiza kaadi eyo okwagala okwesimbawo ku MP Kawempe North bwe twamalirizaawo twagenze okulaba ate mu wiikendi olunaku lwonna olweggulo lwasibyemu ebintu bingi nnyo nga byogera ku Alex Luwemba Muhammad ono yali omuyambi wa Segiri yakwata engato n'aziteekamu n'agenda gyebaziika Sekiri nga yambadde ekkanzu ey'ekisiraamu we yatuuka eyo n'atandika okumusaba n'okumuloopera olutabaalo nga we lubadde Luwemba musiraamu bwe yasiramuka ddi ate obuuza ano yasiramuka ddi tuwulira ye Muhammad yeeyita Muhammad
kwaze nawuliddeko era ne kati ekanzu zayambala za kisira Luwemba ate oyiza kumugoba mu ddiini obusiraamu yabukkiriza kyekisinga okubeera ntikikulu simanyi nekye nawuliddeko nti kituufu yasiramuka nga Segirinya bamaze omumuziika nga tumaze okuziika Segirinya nasiramuka nate kati ye gye yava byali byangu osobola okusaba n'omufu kati bano basiraamu bamugaa nti bantu tusaba mufu ogambye eri gye yava byali byangu simanyi gye yava naye eno gye yajja tebasaba mufu era toyinza kuwulirayo kino nakyo kankiiseewo abasiraamu kyandibadde kibanguyira nnyo okusaba Nabbi Muhammad tebamusabangako wadde n'okumwelayirira tebamusaba bakimanyi nti mubaka waamu bamanyi yafa era bakimanyi nti mubaka waamu kakati ate oli bw'aba tasobodde kusaba Nabbi Muhammad era abasiraamu bakimanyi nti baliyeeyo waggulu asinga kakati ate gwe bw'oyingira mu katego ako oba oseeredde nalabye emikutu nga gimukuba wanti tusaba mufuffe yandibanga ne kaadi yagyesonyiye kyenkugambye nti gye yava gye simanyi ebyo bibeerayo omuntu asobola okubeera yafa mu nzikiriza ey'abasamize basaba omufu abasamize balina enzikiriza mu nzikiriza yaabwe basaba omufu era omufu amuwa eraga jjajja wange yampadde okiwulira si kipya nkugamba mu nzikiriza ey'ekinnansi bakkiriza omufu agaba ekyo ne kibeera kimu owulira bulijjo abantu ngaga nti gundi yafa naye mutukuvu bagenda ne bamusaba era agaba ne bw'aba afudde bayinza n'omumuzimbako mu ngeri y'okukolaki kakati simanyi yava bambi Luwemba naye bw'aba yayingira buyingizi mu siraamu nkugambye nti ebweru gye yava abadde tennabisoma kubinyikiramu kati yetaaga okusoma eddiini bambi tebakyetaaga kukuba nnyo ndi ku saidi ya Luwemba temukuba nnyo kubanga eddiini mu nnaku zino bwe kiba nti yasiramuka nga Segirinya afudde ekiseera tekimala kusoma ddiini ekyebando gyawangaalidde ne Kawempe amayibi ebintu byamunda katwogera ku TV eryakiwulira obupya kyokka abasiraamu tebasaba mufu tebasiraamu tebasaba mufu nti ne Nabbi Muhammad tofukamira oyogera ebigambo awuliriza abantu batwala empola omuntu ayinza okugamba nti abasiraamu tebasaba mufu omulala nakirabanga ekyabulijjo anti basaba mufu kati nkukakasa nti ne Nabbi Muhammad tibalyamusaba very simple in that simple way oli yali mubaka naafa byaleeta birungi era tubigoberera naye kennyini tumukkiriza nti mbaka era tukkiriza nti ye yasembayo kakati eyo bwe busiraamu kakati ku saidi endala bo abalala bakiwulidde bupya nolwekyo nze mulayini eyo saagala nnyo kukuba Luwemba bambi bw'aba yasereddemu kaakamu tumwanirize teyakola nsobi okuyingira obusiraamu wabula tumusomese mu ngeri ewumbawumba nabye nga bamuleetera bubi nnyo Luwemba talina mutawaana buyingira musiraamu n'amannya gatambuza kuliko esiraamu era yakugamba yasiramuka omuntu bw'abanga akkiriza n'asiramuka ne bw'aba asiramuse leero enkyayitibwa musiraamu ebira ensobi z'abaakozeemu tezimugobya mu busiraamu tezimukubya mu busiraamu abatandise omulumba ku mitimbagano kimukola si kirungi ensobi ezikolebwamu entono tusobola ozitereeza tusobola okwogera naye mwana Luwemba wano ku Salamu TV njagala okufunawo eddoboozi eri kugamba nti toyina nsobi okuyingira mu busiraamu osobola obwegazanyizaamu ate gwe eyabuyingidde jjo bubona nnyo n'okusinga nze kubanga gwe kyofunye naawe oyinza okukeera ku makya nonga nti twaha ekyo kyogattako si kya busiraamu
nolwekyo obusiraamu bubwo nnyo n'okusinga nze era nga bwali nti atunuulidde nnyo obusiraamu yandibadde yeebuuza nnyo naddala ku basajja bakulu bamaseeka abali eyo abamusinga kampe kati buli step gy'ogendako kati beerako ne beebuuzaako step gy'ogendako eyo ensobi yabadde y'amaanyi nnyo yabaddeemu era tajja giddamu tuleme okugizimbya n'okumusannyalaza omutima wabula okumukwatako obukwasi mwana tuluwemba wano wenyini wensinzidde n'okukusabira obululu bakuwagire programu omukeeze amakyago olunaku olwaleero ensonga ya Kawempe North ye batuusizaawo naye wakati nga tukyagenda mu maaso bannaffe aba FDC bavuddeyo soko nga tonagenda ku FDC kati tuddeko ku Leiden bwe yagenda ku malaalo yakola atya yakola atya mu bigambo bye we yatuuka ku malaalo yafukamira namugamba mukama wange nzize wendabadde mu debate natambudde n'ekifaananyi kyo yatambulanga n'ekifaananyi nga atambula nakyo wano bambi era nga bamubuuza ate kino kyaki ono yensonga kinyimiriddewo ate n'ekirala ennaku kyewabulayo nnyingi ate kati kamala okubuuza tulina okumaliriza biki abantu balina bahiro baabwe eri ayogera ku Mandela eri abayogerera ku leve ennene ezisinga nawo eriyo alina hiro we nga we Luwemba omulaba okoze bubi okozeza ku bya Luwemba yayogedde bigambo ki tuyitawo tugende soko otubulire yabadde amulopera Lutabaalo olwabadde mu debate era nabekubye budinda buli kimu ekyabaddeyo agamukama wange naye nkusaba tubeere wamu amutambulireko zimukujja kugutegeera ebiri ku nsi wasabira bannange tuleke ekyo ne bambi Luwemba tebasaba mufu naye ate tukuwagira nnyo ekyo wakoze nsaba n'abamulwana n'okutuuka essaawa ya leero temukireke bambi tamanyi era yakkiriza naye tannazzaayo ddoboozi kubanga yakoze ensobi tannazza ddoboozi nalimu naye tusuubira olunaku olwaleero okumanya n'okutegeera ani agenda okukwatira ekibiina kya NUP kaadi olwaleero ate nalukola oluvannyuma lw'ebyo ebyabaddewo mu wiikendi n'ebyaliwo ku Lwokutaano leero tusuubira akakiiko kirabika kakadde kakyetegereza aina gafulumya amanya agamu abana bena byabalangirira nalukola babadde balangirira bya social media balangirira leero mu butongole era kagamba kagenda kwetegereza paka olunaku olw'eggulo leero bagenda kulangira page ya musajja wange Makulu Kavuma Makulu Kavuma naga nti waliwo abalangirira nalukola neti bajja kutujja kumulamwa tulindiridde erinnya liviire eddala eri nemubanga gwe mwagala kale tugatutambule naye wabanga gwe mwagala bato batuyimiridde Kawempe bwato bwayimiridde FDC egamba ki FDC evaayo eyagala mwe mwetonde kuki bani aba TV nze ndi wa TV toli munansi banansi betonde kuki bavaayo ne boogera ebingi ennyo ku Nandala Mafaabi Secretary General waabwe nga bamugamba mbusimanyi bulijjo yali eyo sente teyazinnyonnyolera naye atuleke kati yamaliriza ati mbw ayagala kya gavana simanyi bagenda muwe kya gavana ati byonna byali mu layini kati FDC egamba muveeyo mwetonde wadde ono munalyanfuna kakati guliriza wadde ono mukugu mu byenfuna katono naye muveeyo mwetonde mu nsi mulimu ebigambo ebiteetonderwa ekyo kimu mu nsi mulimu ebigambo ebitatwalibwa mu kkooti ompuliriza bulungi omwatu kikabi bakera ku makya ne bagamba nti oyagala njogera erinnya ki njogera eryange nti njagala kwogera linnya lya mukyala
ng'okola naye ku mulimu ne bagamba nti omwagala tosobola kugenda mu kkooti noga nti baŋŋambye nti njagala gundi we babeera bansi bakama tugembuzi anti kakati oyinza okugenda mu kkooti ekkooti eba tennaba nakuwuliza musango gumala wayisewo omwaka gumu kitundu n'omuwa olubuto kubanga omukwano leero oyinza okuba tomwagala leero oyinza n'okugamba gundi osimwagala gundi osimwagala newayita week says n'otandika okumwegomba mukwano gwasinga kati ebintu ntu ebimu nga yakuleetera ne kacaayi ku makya kati leero FDC singa egenda n'egamba nti tutwala abantu abagambye Nandala Mafabi nti abagamba Nandala Mafabi nti ayagala bwa gavana ayagala muveyo mwetonde ne babatwala ne babavunaana omusango ne kumala emyaka 8 n'avaayo n'afuuka gavana nga tekuna bagusala President Museveni namusomanga nga gavana avudde kuba MP gavana Bank of Uganda kati yakeso hojizdawa kugamba ekintu ekisobola okutambula n'ekituuka n'embeera tebakiroopa tebakidda nako kati leero abantu bwe beenenya ne wayita emyaka 2 n'afuuka gavana ogamba otya bwe wayita omwaka gumu ne bamufuula minisita wa finance okiddamu otya dindawo katono oba FDC yagala kudda mu game nze nkugambye mu nsi waliwo ebintu ekintu ekitayitako tebakiroopa ekintu ekitayitako tebakyetondera kuba kati obwagazi bw'omuntu ekyo ekifo si kibi obwagazi bw'omuntu tebabwetondera okujjako ng'oŋŋambye nti Nandala Mafabi yabbye kubanga teyabbye kati awo kubeera kuwaayiriza nti ayagala mwetonde mwabali bagamba nti Nandala Mafabi ayagala bwa gavana kankuweyo ekirala ate oba nange kennyini nabadde mbusaba era baba kuyita bweru funa twateekayo empapula naye wawulidde otya buli muntu yateekayo kakati pulezidenti kyeyakoze yazitunuulidde zonna omuli n'enzange ndaga nti mwenna abaleese sijja bbawo omusajja wennateete mulina kwasaba twerabira okusaba ekya deputy governor ekati oyo yatuyita ekifo bakigabye ogenda okakana nga President Museveni alese Professor we Makerere Augustine Nwagaba n'amuwa ekifo kyamusaanidde okusinziira ku nze leero kino kyekifo kyenyinza okugamba nti President Museveni mu bifo byalonda ate kino kyasusse nakuwadde nnyo nalindi ku muliraano naye kati ate ekifo kyagenze omukisa gwa munno newogufuuka uliza katono deputy governor ebintu byayiseemu ne byakoze bibadde bimugwanyiza ekifo ekyo naye tutunuulidde challenge balina eyo curbing inflation eri mu ggwanga ekyo kizibu kyamaanyi nabadde njogerako n'abamanyi abamu nga baga nti inflation gye bagenda okulwanyisa bano be balonze tiimu gye balonze kabiriiti ono abaddewo ng'agyetegereza ng'akolanga era abadde deputy mbadde sente kati muziraba zitambula bulungi nnyo ziriko mukono gwa deputy governor kati kugenda kubeerako gugwe fule kakati agenda kubeerako nga omukono guliko ye nga ye naye abaddeko nga deputy governor sente zibadde zitambula nga gwe mukono oguliko okubala emyaka 2.3 nga tumusiime Mutebire yafa ne bamuziika Kabale nagendayo gye bamuziika nagendayo oluvannyuma n'ennambula gye bamuziika yakola ekyalo yakikolera kitundu abantu mwebanebwe mba muli mu gafa ag'amaanyi mufube nnyo okulaba nti mukola ne muzimba nali ntaba tumusiime Mutebire mumanya yali banka ati bamuleete nti nawulira bamuziika eno eyo kyaki yagizimba oluguudo luno yalukola ne bandaga kyali kirungi nnyo n'ava mu bulamu bw'ensi ekyo kyeyakolera abantu be era kyetumubalako ne bamujjukira bye tumubalako kaakati tuyina bapya olwaleero Nwagaba waali byakoze abikoze abadde akola gigi
yava mu kukolera gavumenti n'ava mu kukola kuti abadde akola bibi abadde ali mu consultancy gibamujje nonga jangu okola emirimu gino kubanga mu consultative firm gyabaddemu nga ye ayitiddemu n'ayamba ensi ezitali Uganda yokka ensi endala okutereeza ebyenfuna ogenda okuwulira ali eno nolwekyo akasooke tubalage enkola ye yabaddewo omukulembeze eggwanga ng'alonze obuyinza buli eri President Museveni CEO kati n'amala n'asindika eri parliament n'ekakasa etejja kukakasa parliament wali kyegenda kasooke tulabe naye kati ekigenda okukyukamu nti bwe bajjidde nga waliwo ebitaataaganya eggwanga n'ensi yonna amabanja gaffe gatuli bubi ogenda okulaba nti gavana ne deputy we babeera ku kifo ekyokukozesa gye bayita interest rate gye bakwongerako oba bweyoze oba ki naye kati ogenda okulaba nti ekisinga ku eyo mu Uganda gali mabanja gavumenti ge yagala okwewola ge gatambuza interest rate embeera gye twewolerako ate bandyagadde oba oyagala egende wansi eyinza obutagenda wansi olw'ensonga nti gavumenti eyagala kwewola ate erina okulinnya ekyokubiri ojja kulaba nti President Trump naye ayingiddewo n'ebibye agamba butaddeko obukwakuliza ate bateekako obukwakuliza abamu gye tugula ebintu kale oyinza okusanga nti ebintu bye tubadde tugula ebbeeyi eyinza okweyongera ate ebyo Bank of Uganda byerina okukolako okulaba nti emiwendo bwe gyeyongera tekipaaluuse nnyo nekiva mu mbeera kakati ebyo byonna bisanze awo nga biyingiddewo mu mbeera zaabwe kati twagala batunuulira nga bwe bagenda obikwata naye nga bwengambye boboka ng'abantu bamanye ekyokukola kati twagala byakwekwasa twagala bw'abazze nga dokita ne munne Profesa Nwagaba bayambe bataase eggwanga lino bakolere omuntu wa bulijjo bayambe okutujja mu bwavu tubeeko mu nsi eyeeyagaza kino kye kibalina okukola era bannaffe abo ffe tubawadde obwesige bwaffe bajjidde era we wabereddewo ate ensonga ya ssente ezaabula anti kati era kati oyo azibaddemu aliwa Michael Atingego abibaddemu yabitegedde ssente ezo nze njagagamba nti omukulembeze eggwanga yakakasizza nti tezaabulira mu Bank of Uganda zaabulirawo singa yali nkola ya Bank of Uganda sente z'okubula ono teyandimuwadde kyo era kabadde kalipo k'amaanyi obulipo obwo butera okujja ne busuula abanene mpulira njaga kubulya nti waliwo contract yali deputy governor bali bamuyita Luska Sekende be yali agenda okuvaako emivuyo jajja bambi emivuyo jajja negimukuba kalipo nga tekyalina kyakkola gumu ku gumu ndooza erijo n'abagisindika ebizibu byakwata Luska Sekende era ndooza singa tekyali ekyo yandibadde olwaleero ye governor wa bank nkuwe ku saga ezize zibeerawo mu Bank of Uganda Bank of Uganda nzikuwe nzimpe 2011 waliwo miliyoni 7 eza dola ezo zaali za kugula jet fighters naye bazita nga parliament tekkiriza ate nga ne ministry tekkiriza ezo tezimanyi weziri oyo yali tumusire era mu mwaka gwe gumu biliyoni ezisoba mu 5 ez'okugula obugaali obwa LC1 chairpersons nazo zaabulirawo tewali yamanya endala era awo tewali gwe bakwata katuwuliriza era mu mwaka gwe gumu obuwumbi 142 jukira waliwo omusango gw'abasajja balaba ogwo nagwo guli awo mu 2017 obukadde 125 obwo bwali wa golden jubilee pens zino ze baagula peni buli peni yali ya mitwalo 5 mu 2018
obuwumbi ebi obwayitira mu Crane Bank nga tonnaba kubimalayo ku byo wakasomako waliwo omusibe tewali 2019 lekeraawo kakati katutunuulire wano 2019 babakwata State House Anti-Corruption Unit waliwo be yakwata nenyweza kakati nabo aba anti-corruption nabo bagenda ne batu ngenda kuzomezi mukaga November 2024 waliwo sente ezategerekeka zali zemabega batawe sente ezo noti enkadde empapula enkadde era oyo mbu ne bamugwamu naye tetumanyi ali luddawa tetumanyi ojjukira ebisaawe byatambula ku kisaawe Entebbe ebyali mu sente waliwo yasibwa kyabika wewabbika baddayi ebyo ebisaawe nebyo oyogedde gyebiri bitufu gyebiri bitufu gyebiri naye njaga kutegeera bo babasibirawo bannaffe abo gye tutalaba kuba tewalabye nga babakutte abano bali babade ministry abakwatibwa nkugambye nti President Museveni okukakasa Michael Atingego yabadde nga kukakasa nti ono talina nsobe mu zino Uganda akavuyo kano teyakabaddemu era byagenze okumaliza nga be bayodde ba Ministry of Finance kakati nange kenyini ngenda nchuka ngamba nti Bank of Uganda bambi katugende tumule katone nyo nabakummula obuzibu obuyolekedde abantu bano nga bwe twogedde ku inflation bw'amaanyi bayinza obutabusobola kubanga we bajjidde njaga otunuulira olabe omusente ogubadde bayina inflation ng'onoogirwanyisa osooka n'otunuulira exchange rate n'otunuulira ssente eziyingira mu ggwanga eziva ebweru katuli ku nsonga gye bayita eya ddoola nannyini ddoola we twogerera akasente kabadde ayiwa e Uganda tekaliiwo konna yakavumbi tekaliiwo ate bwakasika ne wabeera nga tewaliiwo ssente ya ddoola yagalagana ddoola egenda kukola ki omukugu akubuulidde n'akugamba nti bano Trump yebe yataddeko sanctions oba bwe yammye obuyambi gye tubadde tugula ebintu ebimu jukira ffe tetuyina eno buyambi ne bali tebayina nkitegedde gye tubadde tugula kati eyo biveeko kyenkuwa kiri wano sente zibadde ziyingira wano bwana ki ezibadde zijja direct nga ziva mu government ya America mpitirivu baziyimiriza okitegeera kakati ezo zibadde zijja direct oyo yenanyini ddoola gwe nkugambye tisente zibadde ziva mu government ya America nga zijja mu Uganda zo kati soko zibale nti zote ziriiko kati ezo zokka nazo zibadde nnyingi era nga sobola okukwatira n'okussa ku level ya rate ya ddoola kakati nayo zikoze ki kakati wetulaga wenga nti bano balina obuzibu bwe bayingiridde bazze wakati w'obuzibu ye tiimu ezempya kakati tunuulira Professor Nwagaba yabadde awa amagezi aba South Africa mukolewe muti waliwo ejje yankubya akaama nga tuwummula naga nti South Africa eyo obusungu obulala America bweyinako obusungu bwa Trump oba obusungu America bweyina ku South Africa olwaliro olaba bulabi nti bamumye n'okuga nti tetujja kuddamu kuwa lwakubanga yavaayo nga South Africa nayimirira ne Palestine n'atwala Israeli mu kooti ekita kyamuzannya katuwummulemu katono nnyo wetukomawo tugenda kutandikira tova ku lutimbo lw'emirembe Salam TV ababasimu mweteeketeeke ate tukomawo tulabe nga ate tutambulira wamu
Iraji Foundation ngeliwamu ne big events bakutusako the National Quran competition esokede ddala mu ggwanga ku Kampala Serena Hotel gabiri mu 3 February 2025 aleba tickets ngoiseko MTN Momo mujja kusasula emitwalo 3 ate emitwalo 5 ordinary ate emize ya VVIP abantu 8 milioni 2 National Quran competition esokedde ddala zino nno nga ze finals olw'ebirabo bingi by'okuwangula omuli emmotoka 2 hijja ne umra okette n'ebirabo ebirala bingi mwabagala okusasula ku Momo nga mwagala kufuna tiketi ez'amangu onyiga sitemu kaga 5 *20# iwagitwa MTN Momo Pay, Salam TV, Phenon, Pearl Radio, Royal Milk, Safe Border, Tawakal Travels, Hijab Nation, Umeya nibitegekebwa Iraj Foundation ng'eriwamu ne big events. Lillian! Lily Flower! Osmosi! Sirabasi obulungi, power bank y'omutima gwange, kasukali mu mata gange. Nsanyusa okulaba, lero tugulireyo ku chicken. No problem, muli buli kye mwagala, nakoze dda order. Meka? 12. 12? Kati olaba otya bw'etolako kino nentolako ne kino neneewola ne kano kati ziba mekaawo. Sente bwe ziba tezikumala teweetawaanya weesootinge ne MTN Momo. Kozesa Momo app oba nyiga *165*5 oyongereko ne Momo Advance osasule. Vino ngomulodi enazamu TV ekinyonyogedde. Yes. Atona ko lero kintu kiyitirivu. Chipike. Yes. Ndituddeko. Yino. Wangude TV bwaguuga. Esanyu nga ttono. Esanyu lingi nnyo liri ku mutima. Analodingako omusolo kwa Azam. Ndio muwanguzi mu Azam TV na wangula fridge. Vibe kyekyo fatumutadde. Tulina ekirabo Semalabo miliyoni 2 wewangulire miliyoni 2 beddu kati nno tolinda weeyunge ku ssanyu leero okumanya ebisingawo noti 3 23 noti 8 9 noti. Azam TV, entertainment for everybody. Have you heard about the new sure way to have an investment make you money stress-free? Well, the answer is Waterfront Hotel Apartments Munyonyo. Located in Munyonyo, one of the most prestigious locations in Uganda, this is an investment like no other. With guaranteed monthly rental income of up to $1,900 for the first 3 years, Waterfront Hotel Apartments will give you incredibly high rental income, moreover, hassle-free. Now is the time to own a fully furnished, fully serviced, and fully managed hotel apartment and get the highest value possible with guaranteed rental income for the first 3 years. Call us now on 0312-216-000 to book this limited opportunity. Vino ngomulodi enazamu TV ekinyonyogedde. Yes. Atona ko lero kintu kiyitirivu. Chipike. Yes. Ndituddeko. Yino. Wangude TV bwaguuga. Esanyu nga ttono. Esanyu lingi nnyo liri ku mutima. Analodingako omusolo kwa Azam. Ndio muwanguzi mu Azam TV na wangula fridge. Vibe kyekyo fatumutadde. Tulina ekirabo Semalabo miliyoni 2 wewangulire miliyoni 2 beddu kati nno tolinda weeyunge ku ssanyu leero okumanya ebisingawo noti 3 23 noti 8 9 noti. Azam TV, entertainment for everybody. One by one makes up Bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs.
United Media. Together, we will shape the future. Omuzadde kankwanjulire Hamza Islamic Schools Eruwero ngeno gyosomeseza omwana wo ngero oluvaayo agenda butereevu ku university. Era omuzadde nkujukiza nti ebibuuzo bya UNEB omwaka oguwedde ffe twasinga mu Luwero yonna abalala ne batugoberera anti tulina abasomesa abakugu era abatendeka obulungi ku njuyi zombi kuno gattako bamasheyi kw'ossa ebikozesebwa ku ssomero okugamba nga computer laboratory, library, science lab n'ebirala bingi. Gattako ebisulo by'abayizi nga n'amasannyalaze ssaako amazzi tegaviirako ddala. Tuli mu kifo ekigazi ddala okuli ebisaawe nga n'abayizi tulina we tubasomeseza okulima ssaako ebyobulonzi. Tutwala abaana abawala n'abalenzi abasula ku ssomero n'abava waka era nga bava waka tulina n'emmotoka ezibatambuza. Security eri ggulugulu era omuzadde bw'otuwa omwana oba omuteeredde ddala mu mikono emituufu. Bw'okumanya ebisingawo tukubeko katikati kubanga okuwandiisa abayizi kwatandika dda ku ssomero. Tukulindiridde. Oh, Karibu. Mama Naj. How are you? I'm okay. Here are your bananas. Are they good? Very, very good. But oh, Karibu, you are always buying bananas. Have you updated yourself like you updated your stomach? Myself. Hey. Mama Naj. Look at this. My balance. Your balance. Mama Naj to give you the balance. That is a criminal. You can register as a voter or check. Rukia, did you hear? What? Vote update is happening. If you don't register, who will vote for your honorable? Rastad. Zara, did you send that report? I forwarded your email this morning. Peter, can you imagine? I just verified my voter's details online. I just verified my voter's details online and it's as easy as sending a WhatsApp message. Really? Online? Yes. Show me. Uganda, your vote is your voice and every voice matters. From 20th January to 10th February 2025, you can register as a voter or check to update your voter details. Visit our update center within your parish. Call 0800-200-071 or visit www.ec.or.ug today. This message is brought to you by the Electoral Commission of Uganda. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. Afromobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, Afromobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your Afromobile today. Afromobile, authentic African stories. Islamic banking tips ziwagidwa Salam Bank. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have received overwhelmingly good feedback from our customers who would like to be a part of our bank. This is not just the Muslim customers but also the non-Muslims, as our bank is all inclusive. We have different accounts that we offer at Salam Bank, but our most prominent one being the Salam Savings account, as it is most affordable. We'll be glad to have you with us. Thank you very much. Islamic banking tips ziwagidwa Salam Bank. Okwalereza gwe yekumide ku lutimbo lw'emirembe Salam TV ne yatandise naffe programu eno omukeze Umar Shikaye tuwaha mchibi wetu tulio kulaba nga tutambuza amacyago olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa 2225 wabula ennaku 18 tubedenga tetwesoga omwezi omutukuvu ogw'ekisiibo oba ogwa Ramadhani. Wetesetese otya bingi nnyo. Salam TV yetesetese okubanga ate ekuwa ebintu bingi. Mwe muli omumanyi wa Salam TV mwabali eyabeewandiisizza okwewandiisa kwakomekerezeddwa era kagwaddwawo. Era gwe obeera omanyi nti okyayagala kwewandiisa tewakyaliwo kakisa kalala.
okwewandiisa bakugaddewo naye ekyenkizo ekikirimu nti auditions oba okusunsulwamu bagenda kuba ate babategeeza mu maaso awo osobola okubeera nga oweekumidde ku lutimbo lw'emirembe Salam TV ate era bajja bakubira kasimu naye ate teweerabira mwezi era ogw'ekisiibo waliyo projects nnyingi mwe muli okuyamba bannaffe ab'ekatakwi okubazimbira essomero okubazimbira omuzikiti n'okubawa amazzi ate amayonjo obulamu bwabwe nabo bukyukeko ekikumi kyo ebbirizo omutwalo gwo obukadde bwo ate bukola kyamaanyi okuteekateeka akamwenyumwenyu ate ku bantu baffe ab'enjawulo eyeeteeseteese okuyitira ku ssimu 0758 M667777 wogenda okuyitira naye nga tetunagenda awo mu ssimu twaha waliwo sage yaliwo waliwo temuzisagazo waliwo sage yaliwo sage ezizo lwaki tuzisigaza waliwo akakiiko ka parliament akakosasi Kantuntu wamu ne Anita Mong be bali bakakulembera ebiseera Katuntu Katuntu be bali bakakulembera naye we bakakulembera mwalimu omukyalo omu gwe balaga kubuta Aluwa bagenda ngamukozi wa Bajenda Justin Bajenda ali luddawa Justin Bajenda yali mbako Uganda ali luddawa awula sente aziwolera wangendeyo nzewole teziriko magoba awula sente teziriko magoba ali mu kitongole yatandika kuwala sente akakiiko ako tekatuwa report kosaseeyo ate yaliko abantu nabo yayamaanyi bw'oba oyagala kosaseeyo yali nkambwe nnyo nzijjukira omukyalo oyo gweyogeddeko lumu yagenda n'ayingira mu kakiiko Katuntu n'amugamba bakujjeko abasirikale bakujjeko emmotoka ya banka oddayo nga namunigina ngawe wayingira banka nayo kukwasiza poliisi ekwate yagendayo mukomera kati ebyo byonna byaggwa dda 0758 zekyembadde ŋŋamba seka gavumenti olusi enoonyereza ku bantu abawola ssente nga gwazijjawo sigaindi bagenda nzijjeeno saga musalira musango nakyo nkyogedde bwogezi obadde weebuuza kankwate essimu zentegera 0758 naye opositeetuwa ebintu wega $5,000,000 nenze wenzitwala sidda gamba zaffe naye kankubulireko Katonda tumwebaze nti tebakuwadde bwa gavana oba tunyige kubanga kubamu akafaananyi mukono yonna wandigiguze n'ogimalawo netutandikira seeta netuteekawo gate by the way lindako sokoddeko bino bina tubiyogera but have integrity buli kimu nkikolanga bwe kirina okwayogedde oluzungu ate nze sokolindeko siyinza kukola bintu byabo siza kuyingira mu bukiiko obwo kutandika kunoonyerezaako kati ate sente ate zennafuna ate nzizze mu kakiiko ntandika okagamba obukiiko bweka ne bwolaba bano balumba parliament kubanga n'obukiiko bwennyini ne bwokalaba nti kakoze nnyo bakagula sente at the end ogenda okumaliriza nga akakiiko akali kakulemberwa ababiri sente uliza katono akakiiko kaba kaganye sente ogenda okukakkana ogenda okulaba nga speaker abayisa gandi akati ya report eyo majireke speaker ogenda okulanga nga kibulidde onzijukiza era bano abalumba parliament olusinze ngena nembaga nti bakoze bulungi onzijukiza saga ya Uganda Airlines report yatuuka okufuluma nebulira sente zayitawa ku mulundi ogwo simanyi Badimanyi ozimanyi munafa ali kulayi katukwate omuntu gende mukumbulamu badimanyi ozimanyi neba nange parliament genda netuwe bugu mwakakiiko naye kakiiko ako mbutufu kali katta omuntu Katuntu yali atta omuntu n'akasenyonyi kali katta omuntu
obyogedde halo ali kusemugamba nti halo sikuwulira bwe kuli nkulaba naye kakati obudde bugenzi bwobera ng'oli ku ssimu nga toyogera tugende tuwummule tugenze kuwummulamu tukomawo tugenda tunulira embeera y'amasomero n'engeri gye gawangaalamu saawa zino abaana bazzeeyo ku masomero ate era kitegeerekese bulungi nnyo nti amasomero gali mu mbeera mbi olunaku olwayo tugenda tutunulira byanjigiriza ate tutunulire ebintu bingi nnyo olunaku olwaleero vidiyo gye nafunye nawulidde nti ebibuzo bya sinyafu bikomawo olwaleero ebibuzo lwe bikomawo era bijja kuba bibatuukako eyo n'amasomero agakoze obulungi gagenda kumala wiiki nnamba nga gajaguza abagudde tubasaasira nnyo ate gwe osaasira abagudde olyenza okuwulira eddoboozi n'amanya nti ddala bali kunze bansaatse ebibuzo tebinnaba kudda katuwummule